Ntendereza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde nze wamu nammwe mwenna abagenda maaso n'okujjumbira program zaffe, abatuwagidde, abatusabidde, abakozi wamu naffe mu mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tusiima Mukama waffe olw'obulamu bwammwe, olwa family zammwe n'olw'emirimu egy'emikono gyammwe. Nga bulijjo mazima Kenneth gemanya ng'olunaku olwo njaga tutunuulye ekitundu kyaffe ekyokuna mu ssuula eno ey'okuminaana mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume nga tutunuulira engeri eya Bayibuli ey'okusuubiza. Engeri eya Bayibuli ey'okusuubiza nti bwe tugamba nti waliwo engeri eya Bayibuli eya Bibuliya ey'okusuubiza, kiba kitegeeza nti waliwo engeri etali ya Bayibuli ey'okusuubizaamu. Bantu bangi beeteeka mu kifo eky'obuyinza, beeteeka mu kifo eky'okwekkiririzaamu ne basuubiza okukola kino ne kiri. Naye ate Bayibuli eyina ebintu byetulaga bye tugwanidde okugoberera, oba engeri gye tugwanidde okussaamu ekitiibwa, okubeera nga tusuubiza mu ngeri eraga nti tussaamu Katonda ekitiibwa, tutya Katonda era ekigambo kye tukikkiririzaamu. Bwe tunuulya essuula ey'okuminaana ey'ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume, ebintu ntoko bye tusobola okuba nga twekkaanya mu ssuula ey'okuminaana olunyiro lw'ekuminaana. Jjukira ebbanga lino lyonna tubadde mu kibuga Kolinto. Bayibuli eraga mu lw'ekuminaana nti oluvannyuma lwa Pawulo okumala ekiseera ekiwanvu mu Kolinto, tujjukira ddala bulungi nnyo nti emabegako wali twazuula nti yali amazeeyo omwaka mulamba n'emyezi 6, era yamala ne yeeyongera akaseera akawerako. Abalala balowooza nti gyawerera ddala emyaka 2. Tetugiraba wano, naye kweka okusuubira abantu ab'enjawulo abanoonyereza kwe basongako. Tukkiriza nti ekiseera ekyo kyamalayo kyali kiwanvu nnyo nnyini ddala, era ekkanisa yali egenze maaso n'okusimbibwa, oba amakanisa gagenda maaso n'osimbibwa mu Kolinto ne mu ssaza erya Akaya. Era bwe yali awandiika mu ebbaluwa ey'okubiri essuula esooka olunyiro olusooka, tulaba nga yalamusa ku Bakristaayo bonna abaali mu ssaza erya Akaya. Era tumaidde ddala nti ekkanisa y'Abakolinso yalina ensonga nnyingi nnyo ezaali zigwanira okubeera nga zitereezebwa olw'ebintu ebyali tebikolebwa bulungi. Pawulo yagenda maaso n'okuzaamu Abakristaayo amaanyi, era Bayibuli etulaga ekiseera ekyo bwe kyali kiweddeko n'agwa mu ddene. Era bwe yagwa mu ddene, Bayibuli etusongera ku kitundu nti Pawulo n'amalayo ennaku nnyingi ddala, nate n'asiibula abooluganda n'avaayo n'awanika amatonga okugenda Suuli, n'awanika amatonga okugenda e Busuuli, era wamu ne Pulusikira ne Akula. Bwe yamala okumwera enviiri mu Kekereya, kubanga yalayira. Kati wano waliwo ebikulu eby'okuba ng'ate nabyo bifiibwako nti bwe twogera ku Busuuli kino kyali mu Antiokiya. Eyo Pawulo gye yatandikira ddala obuweereza bwe obw'ekimisani, oba gye bwatandikira ddala ng'agenda mu bitundu eby'enjawulo. Bayibuli etulaga nti ne yali yeegatiddwako Pulusukira wamu ne Akula. Olunyiro olw'okuminaana lutulaga nga erinnya erya Pulusukira likulembezeddwa waggulu lye lisoose ery'omwami we, n'ate olwa 26 lutulaga nga erinnya erya Akula lye lyakulembera erya mukyala we. Kino kirina kubeerako muntu yenna gwe kyesittaza ng'alowooza nti mu ngeri emu oba endala omukyala ono obudde obumu yatwalanga obuyinza ku mwami we. Nedda, ku nsonga ey'endagaano empya nga twogera ku nsonga ey'obulokozi, ffe ffenna tuli kyekimu mu Kristo Yesu newankubadde obuvunaanyizibwa bwaffe bwa njawulo. Omukyala n'omwami bonna baali bakozi wamu, era bonna baali bayambi aba omutume Pawulo mu buweereza bwe. Wabula ekirala Bayibuli kye tulaga wano ekikulu
y'ensonga ey'omwami ayitibwa Temiteewo ne Siira. Amannya gaabwe Luka tagajjaayo wano ku lw'ensonga ey'okuba nti waliwo abantu abapya abaali batongozeddwa abaali baleeteddwa mu mboozi eno gye tugenda mu maaso n'okugoberera nga ye mwami Akula wamu ne mukyala we. Kitegeeza nti Timoseewo ne Siira baali tebakyali wamu nani ne Pawulo. Bikulu byategeera. Ekiro ekikulu Bayibuli kyetulaze kye ky'okubeera nti yali amaze okubeera Pawulo bwe yajja mu kifo kino ekya Kekereya yali amaze okwemwa enviiri kubanga yali wansi w'ekirayiro. Ekirayiro kino ekyogerwako kitandikira ddala okwogerwako mu kitabo eky'okubala essuula ey'omukaaga. Era oyo yenna eyali wansi ow'ekirayiro kino oba mwami oba mukyala yali obulamu bwe nga bwawuddwa ekiseera kyonna oba nga bwawuddwa olw'ekiseera ekigere okutuukiriza ekirayiro ekyo eri Katonda. Era ebimu ku ebyo tugwanira okutegeera ku kirayiro kino oba okulayira kuno nti oyo eyali wansi ow'okulayira yali nga tagwanidde kubeera nga asalako enviiri ze nga bwe tujjukirya ddala omwami ayitibwa Samusooni wamu ate era ne Nabbi Samwiri. Era abo bonna abaali wansi ow'okulayira enviiri zaabwe tezaasalwangako era baali bawuddwa eri omulimo ogwa Katonda. Buli yenna eyali ayawuddwa kyali kimugwanira kubeera nga yeewala ebintu ebitamiiza era yali agwanidde okukuza enviiri ze, yali agwanidde okwewala emibiri egy'abafu era enviiri obutasalwako zaali zikiikirya akabonero ak'amaanyi n'obulamu. Era oluvannyuma nnyo okulayira okwo bwe kwali kukomezebwa, oyo yali wansi w'okulayira yali agwanidde okusalako enviiri era n'omulundi omulala enviiri we zaasalwangako omuntu oyo eyali wansi w'okulayira bwe yali ng'agenze mu maaso n'okweyonoona yali agwanidde okusalako enviiri ze ataddemu buto azikuze. So naye eyali amazeeko okulayira okwo okw'ekiseera ekigere kyali kimugwanira okusalako enviiri era enviiri ezo yali alina oziwaayo nga ekyokyebwa oba ekiweebwayo mu yeekaalu e Yerusaalemi era kino kyamalizibwanga mu nnaku 30. Ne bw'otunuulira Bikolwa bya Batume 18 wano wennyini we tuli tulaba nga Pawulo yeeyisiza ddala oba yakola ekintu eky'engeri y'emu eyo ey'ekyo kye tuyita okulayira mu kitabo eky'okubala oba eky'Abalamuzi essuula 13 nti Pawulo yakola ekintu kye kimu ne yeemwa enviiri ku mutwe. Bayibuli tetulaga lwaki naye yalina okuyaayana okugenda e Yerusaalemi. Mu bufunze kye tusobola okugamba nti Pawulo yali si munyoomi w'etteeka lya Musa newankubadde yali takyali wansi w'amateeka ago kubanga gaali gatuukirizibwa mu Kristo. Pawulo yagenda maaso kyeyagalire n'okukuuma okulayira kuno olw'akaseera akagere nga yali akikola olw'obutesittaza abo Abayudaaya abatalina kumanya okw'okutegeera nti okulayira kuno kwali tekukyalina makulu gonna. Era nga bwe tumanyidde ddala enkola ze omutume Pawulo ebiseera ebisinga yateekanga mu nkola empisa ez'Ekyudaaya ezitaaliko kukosebwa kwonna gy'ali okubeera nga yeewala obukyayi obw'Abayudaaya. Tujjukira ddala bulungi mu Bikolwa bya Batume essuula 16 bwe yakwata Timoseewo eyalina mamwe Omuyudaaya nga taate Muyonaani n'amukomola bwe yali ayagala ogenda naye mu yeekaalu okusomesa. Ti Pawulo ataali wansi w'amateeka aga Musa alina ebintu ebimu bye yasalawo mu kutya Katonda ne mu kubeera nga atuusa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu bifo by'enjawulo nga yeeyisiza ddala ng'abo abaali bakyekuumira wansi w'amateeka. Bakolinso ekisooka 9 tugamba oba etulaga nti eri Abayudaaya neefuulira ddala ng'Omuyudaaya kubeera nga ndeeta Abayudaaya abo eri Kristo. Eri abo abaali wansi w'amateeka neteeka wansi w'etteeka newankubadde nze ng'omuntu siri wansi wa tteeka sobola okuwangula abamu ku abo abali wansi w'amateeka. So ebikolwa bya Pawulo byali bifugibwa ekigendererwa
eky'okubeera nga awalula bangi okubaleeta eri Kristo. So teri muntu yenna alina tunuulira kikolwa kye n'atakikwataganya na kigendererwa kye okutandika okugamba nti ate ebimu byali awakanya ate yagendanga mu maaso n'obikola. Tewaliwo teeka lyonna eryali limuteekeddwako okutwala okulayira okwo n'ebirala byakola, naye yabikola mu kwagala, mu kussaamu mukama we ekitiibwa n'okutuukiriza obuyite bwe obwali muyitiddwako, era yabikolanga mu kumanya n'obwegendereza obw'amaanyi okuleeta n'okwalula bangi eri Kristo. Bw'oba otunuulidde essuula ey'okuminamunana olunyiriro 19 mu bikolwa eby'abatume, waliwo ebirala bye tusobola okuba nga ate era twekkaanya. Bayibuli etulaga mu lunyiriro 19 nti bwe bajja mu Efeso n'alekayo abo, bani b'alekayo? Alekayo Akula ne mukyala we. Baamala akaseera akawanvu naye era yali asobola n'okubeesiga ogenda mu maaso n'okola omulimo mu kifo kyonna ekipya kye baali bagenzeemu. Bayibuli etulaga naye ye n'ayingira mu sinagogue n'atandika okuwakana n'Abayudaaya. Kikulu nnyo okutegeera ekifo kino ekya Efeso, nti ekifo kino ekya Efeso kye kyali ekibuga ekikulu eky'essaza ery'Abalooma oba ery'Abaruumi, nti ensonga enkulu ey'okufaako nnyo nnyini wano tutegeeredde ddala nti bw'ayingira mu Efeso, Efeso nga bwe tugambye kye kyali ekibuga ekikulu eky'essaza ery'Abaruumi mu Asiya, era mu ntandikwa eya bumisani obwa Pawulo obw'olugendo lwe olwokubiri, ye ne banne be baali baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okubuulira ekigambo mu Asiya, nga Bikolwa Batume 16 olw'omukaaga bweragira ddala. Naye kaakano tusobola okugamba mu bukulu bwa Katonda yali kaakano aganyiza Pawulo okubuulira ekigambo mu kitundu kino, era kye tutalina kuba nga twerabira nti weema oba yeekaalu eyali ey'erinnya ennyo, eyali ekitundu ku byewuunyisa 7 eby'ensi mu biro ebyo, eya tempo eya Diana yali mu kitundu kino ekya Efeso. Tujjukire nti mu Efeso muno era kanisa yatandikibwamu, era kanisa mu Efeso muno yali emu kwaga amakanisa 7 Mukama waffe Yesu Kristo ge yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera erigo okuyita mu mabaluwa ag'abawandiikibwa. Kanisa eno yalina okuyaayana okw'ekigambo kya Katonda mu masekkati ag'abasomesa ab'obulimba abangi abaali bagyetoolodde. Kanisa eno yalina obusobozi okwawula wakati w'abo abatume abaddala n'abo ab'obulimba, naye ate era bwe tutunuulira mu bbaluwa eyabawandiikibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa, baatuuka ne babeera nga baali basudde okwagala kwabwe okw'olubereberye, era ne balabulwa kubeera nga baddayo ku kwagala okwasooka. Ekyokuyiga eri ffe ng'era Bayibuli bwetulagira ddala, Bakolinso ekisooka essuula y'e10:12 nti gwena alowooza nti oyimiridde, yimirira ddala. Nti Abayudaaya baasangibwa mu kifo kino ekya Efeso, Bayibuli etulaga nti baali bankizo, baali bamulamwa nnyo okusinga ab'e Kolinto, nti baalina okuyaayana okw'okuyigirizibwa kw'okubeera ng'ensonga zigenda mu maaso nnyo n'okuba nga zinnyonnyolwa gye bali. Nti Pawulo ekyenkizo era kye tumulabako wano teyakwata kusoomoozebwa kw'ensisikana n'Abayudaaya mu bitundu eby'enjawulo n'akuteeka ku Bayudaaya ab'omu bifo ebipya Mukama waffe byali amukkiriza okuba nga agendamu. Abantu abamu bagamba singa aba afunye okusoomoozebwa wano abantu ne baanukula bubijaali n'okusomesa kwe n'okubuulira okw'enjiri, bangi batera nnyo ogamba nti ne bw'aba agenze mu kifo ekifaananyi agamba bonna abantu n'abali wano balina be bali ng'abeeri. Tetugwanidde kubeera ng'abantu bonna tubatwala okuba nga bali kyekimu. Ne mu Kolinto omwali abaali tebaagala kubaako kye bawulira, Mukama waffe alabikira Pawulo mu kwolesebwa mu kiro ng'amugamba yali tagwanidde kutya, kubanga Mukama waffe yali wamu naye, era n'amugamba nina abantu bange bangi nnyo mu kibuga kino,
tosirika, genda maaso n'okwogera. Kyakuyiga eriffe nti singa oba ofunye okusoomoozebwa wano, togamba nti abantu bonna bwe bato bwe bali wano oba awo wooli. Tonnaba batuukako bonna, tonnaba kuyingira mu buli kafunda konna. Omaliriza otya ng'oyogera bw'otyo? Ebyo biba bigambo bya nsonyi, biba bigambo ebiraga omuntu akola ebintu mu maanyi ge. Tugwande kwesiga Katonda amanye emitima gy'abantu bonna, eyagonza egyaffe asobola okugonza n'egy'abalala. Tetugwanidde kweyimusa waggulu ow'abantu abalala. Babegamba nti olw'ebyo byagenda mu maaso nga alaga abantu bano beggulawo gy'ali ne bamwegayirira n'omwegayirira kubeera nga abawa obudde obumala osigala wamu nabo, wabula n'agaana. Wano wali obukulu obw'omutwe gwaffe gwe tuli otunuulira, engeri ey'okusuubizaamu eya Bayibuli. Nti kikulu gwenna awuliriza nti Katonda mu kuteekateeka kwe okw'ebintu kufuga waggulu w'okuyaayaana kwaffe kwonna. Era okuteekateeka kwa Katonda okufuga okuyaayaana kwaffe kwonna tekwakkiriza Pawulo kubeera ng'amala ekiseera ekiwanvu mu kitundu kino ekya Efeso. Bw'otunula 2:1 Pawulo ayogera ng'agamba, ekyandikwa kiraga nti olwo n'abaabulira n'abagamba, nadda gye muli Katonda bw'anaabakkiriza. Nadda gye muli Katonda bw'anaaba akkiriza. Eno enjogera ngwira nnyo eri abantu abasinga. Abantu abasinga olunaku olwaleero beeteeka mu kifo eky'obuyinza ekyo Katonda yekka kyagwanidde okubeera ng'akola ki? Abeeramu. Ssebo ne nnyabo, kikulu nnyo ffe okutegeera nti nga Pawulo okusuubiza kwaffe kugwanidde okuteekebwa wansi ow'okwagala kwa Katonda. Okusuubiza kwaffe nga Pawulo, okusuubiza kwaffe kugwanidde okuteekebwa wansi ow'okwagala kwa Katonda. Lwaki? Katonda waffe ye mukulu, yafuga ebintu byonna mu ggulu ne ku nsi. Zabbuli 135:6 enyweza. Era okusalawo kw'omuntu tekusobola kusazaamu kusalawo kwa Katonda. Bwe kubeera ng'okusalawo kw'omuntu tekusobola kusazaamu kusalawo kwa Katonda, kiba kitegeeza ti Katonda ye mukulu, era oyo asobola okusazaamu okusalawo kwaffe gwe tugwanidde okwesigisa, gwe tugwanidde okusaba okwagala kwe kukolebwe. Mikwano, n'obudde bwe tuyina buli mikono gya Katonda. Bw'aba takkiriza tekiyinzika kubeera ekyo kyonna kye tuyaayanira okulaba nga kibaawo. Ensomesa ezisinga obungi olunaku olwaleero ziyisaamu amaaso okwogera kuno okwayogerwa omutume nga ziraga nti no enjogera yeeyogamba nti Katonda singa abakkiriza, nti enjogera bw'etyo etegeeza muntu atalina kukkiriza, atamanyi Katonda gw'asinza, atamanyi kikyali mu Kristo. N'ekitegeerekeke nti ffe tuli bitonde, tetwetonda wabula Katonda ye yatutonda. Enjigiriza nnyingi nnyo kaakano nga zifulumira mu butuuti obw'enjawulo nga ziyina ensomesa ey'amasitaani eri emabega waazo eteeka omuntu mu kifo kyekimu ekya Katonda. Katonda yekka yasobola okugamba kibeere era ne kibeera, naye ffe abaana b'abantu tetusobola. Tetumanyi oba n'olw'enkya tunaalutuukamu, tetumanyi oba n'olwaliro tunaalumalako. Mu kukola okwa pulogulaamu eno simanyidde ddala oba n'amalako ne pulogulaamu eno. Olyanza ogamba oyinza otya okuba nga tomanyi? Yakobo 4:13-16 egamba nti mujje wano eno mwabagamba leero oba enkya tunaagenda mu kifo kino oba ekibuga kiri tumaleyo omwaka tukole ebyobusuubuzi tufune amagoba. Olw'ekumi naye nga temumanyidde ddala olw'enkya lunaaleeta ki. Mumanyi obulamu bwammwe? Mmwe mulinganga ekisulo eky'okumakya ekibeerawo akaseera obuseera era ne kibula. Naye mugwanidde ogamba nti singa Mukama aba asazeewo tunaabeerawo
era tunaakola kino ne kiri. Nga bwe kiri, mmwe abeepanka mu butamanya bwammwe, okwepanka kwammwe kwa bubi. Bino buli muntu yenna byagwanidde okutegeera nti okusuubiza kwaffe kuyina kubeera mu ngeri eya Bayibuli. Tusuubiza ng'okusuubiza kwaffe tukutadde wansi okusalawo kwa Katonda, obukulu bwa Katonda. Mukama bw'anaabakkiriza, olwo twogera, n'akola kino n'akola kiri. Bw'anaabakkiriza n'akuyambako wano n'akuyambako wali. Bw'anaabakkiriza n'ajja n'enkulaba. Bw'anaabakkiriza nja kutuukako mangu. Bw'anaabakkiriza n'afuna ekiro ekirungi. Bw'anaabakkiriza n'alukeesa. Bw'anaabakkiriza n'alaba omwaka omupya. Bw'anaabakkiriza n'afuna omulimu ogwo. Bw'anaabakkiriza n'awasa. Bw'anaabakkiriza mukyala wange anaafuna olubuto. Bw'anaabakkiriza n'akuza abaana bange. Bw'anaabakkiriza n'agula ettaka. Bw'anaabakkiriza n'azimba ennyumba. Bw'anaabakkiriza n'afuna olugendo olulungi. Eyo si njogera ya muntu atalina kukkiriza. Eyo njogera ey'omuntu alina okukkiriza mu maanyi ga Katonda, mu bufuzi bwa Katonda, mu bukulu bwa Katonda. Bakolinso ekisooka 19, Pawulo bwe yali ayogera eri Abakolinso ng'akyali e Galatiya, ayogera mu ssuula ey'okuna olw'e19 ng'agamba, najja gye muli obudde obutali bwawala singa Mukama abakkiriza. Okusalawo kwe, okuyaayaana kwe tukulaba, naye teyeerabira kuyaayaana kwe n'okusalawo kwe okuteeka wansi owakwagala kwa Katonda. Bangi leero bwe basalawo okukola ekintu ne bakikola mu butamanya bwabwe, singa ekintu ekyo kiba kikoleddwa balowooza gabadde maanyi gaabwe, kubadde kusalawo kwabwe, ne beerabira nti Katonda yababaganyiza. Lwe kiba tekikoze, tebamanyira ddala ani asobosezza kubanga ekyo kibaawo. Mukama awakanyiza okusalawo kwaffe emirundi mingi, kubeera nga afuna attention yaffe oba ebirowoozo byaffe okuba nga bikyuka ne bidda eriye ne tutegeera nti ye mukulu. Naye olunaku ne lugera ne tuyitawo nga ekyo tekikoze nkya kijja kukola. Abantu okutambulira mu kukkiriza okuzibe. Isaaka mu ssuula eya 27 lubereberye yayaayaana nnyo Esawu kubeera nga yatwala omukisa ogwo gwe yali ayagala osabira abaana be. Era Esawu bwe yagambibwa ebigambo eby'omukisa nti byali byagalizibwa ye, nakyo kye yali agwanidde osooka okukola, Esawu n'adduka zambiro okugenda ofuna omuyiggo agufune ate amale ategekere kitaawe ekijjulo. Naye okwagala kwa Katonda kwali kwateesa birala ti Yakobo yalina otwala omukisa ogwo. Ssebo, Bakolinso ekisooka essuula y'e16 olunyiriri olw'omusanvu, Pawulo ayogera ng'agamba, saagala bwe naaba nze obalaba nzije mbalabeko mangu na mbiro, naye nsuubira okumala ekiseera ekimala wamu nammwe singa Mukama abakkiriza. Ono gwe twogerako mu ssuula ey'e12 ey'Abakolinso ekyokubiri, awandiikibwako ng'omuntu awandiika ng'alaga nti yali aweereddwa okubikkulirwa kungi nnyo ate era okwali okugazi. Masekkati ge byonna yali ajjukira ddala ani eyali amuyise okukola omulimo, era nga n'enteekateeka ze ez'ogenda okutuukiriza oba okukola omulimo ogw'obwakabaka teyeeyitirizaako kutwalira nsonga yonna mikono gye, wabula yakkakkanyanga engendo ze n'essuubi lye n'okusalawo kwe wansi ow'obukulu obwa Katonda. Bw'abanga ono kyamugwanira okukola bw'ati, ate ffe abatalina kitabo kyonna mu Bayibuli, ate ffe abatayitibwa nga bwe yayitibwa. Baebbulaniya essuula ey'omukaaga enyweza ensonga y'emu kuva ddala mu lunyiriri olusooka paka olwokusatu, egamba n'olw'ensonga eyo tuleke ebitandikirwako ku kusomesa kwa Kristo, tugende ku ebyo eby'ekikulu, kati tuddamu kuteekawo musingi gwa kwenenya n'okuva mu bikolwa ebifu oba okukkiriza eri Katonda, oba okulagira ku kubatiza oba okussaako emikono oba okuzuukira kw'abafu n'okulamulwa okw'emirembe n'emirembe.
naye kino tunakikola Mukama bw'aba nga akkiriza. Lwe lulimi olwa Bayibuli, ndagaano enkadde n'endagaano empya. Omusajja ayitibwa John Calvin yawandiika ng'agamba nti kirungi ffe okwemanyiiza okukozesa engeri ez'enjawulo mu bye twogera bisobole okuleeta okukomyawo endowooza zaffe okumanya nti Katonda yateekateeka emirimu gyaffe. Bikulu nnyo ebyo bya kutegeera. Obukulu bwa Katonda bulabikira nnyo mu kusalawo kwe. Busoma Isaaya 46:10 agamba nti no alagira ate era nekikola kitya ne kibeerawo, era tewaliwo kisobola kyusa kusalawo kwe. Kukungubaga 3:36 paka 3:8 egamba batayogedde tewali kibaawo. Ngero 19:21 abantu tuteekateeka naye Katonda kyasazeewo kye kibeerawo. Tubyogedde mu masomo mangi ne bwe bulokozi. Teri muntu asobola agamba nti asobola okulonda Kristo. Omufu tasobola kweyamba. Twafiira mu kibi, tetusobola kwezuukiza, naye Katonda yasobola okutuyamba. 15:16 Yokaana egamba si mmwe banonda, nze nabalonda. Buli kantu konna k'osobola okulowoozaako mu bulamu k'otuuseeko batukozesa ekigambo ekyokubotola oba enkulaakulanayo mu bifo eby'enjawulo mu bulamu. Mu butamanya bwe oyinza okugamba maanyi gange, mukono gwange, magezi gange. Naye wano wennyini we tuli osobola otegeera ddala nti Katonda singa si ye yaganya byonna by'oyita enkulaakulana, tolina kyonna kiwandibadde osobola kubeera nga otuuseeko. Ssebo ne bannyabo, tugwanidde okussaamu ekitiibwa obukulu bwa Katonda nti si ffe abafuga ensi eno erina agifuga. Era Bayibuli eraga Bebulaniya 1:3 awanirira ebintu byonna olw'amaanyi ag'ekigambo kye. Singa Katonda akyusa ekigambo kye ekitasoboka, ensi eno ebeera esobola okusaanawo ku lwayo. So mu bino byonna tulaba Katonda yamala n'asiima era n'akkiriza Pawulo okuddayo mu Efeso. Bw'osoma Bikolwa bya Batume 19 essuula olunyiriri olusookera ddala. Ne bw'osoma essuula eyo18 olunyiriri olwa22 mu Bikolwa by'Abatume, tulaba nti Pawulo atuuka ng'amaze ova Efeso, atuuka mu kitundu Bayibuli kyeyita Kaisaaliya. Bw'atuuka mu kitundu ekyo, Bayibuli egenda maaso n'enyweza nti n'agenda waggulu. Genda waggulu yenjogera emu eyali etegeeza okugenda mu Yerusaalemi, kubanga Yerusaalemi yali eri waggulu mu bifo byonna eby'enjawulo ng'oyawuddeko ekitundu ekya Heburoni. Era Bayibuli tetubuulya bingi bye yagenda mu maaso n'okuba nga akola mu Yerusaalemi, oba kiseera ki, buwanvu ki bwe yamalayo, oba bbanga ki lyamalayo, naye tulaba nti teyalwayo era n'akkirira e Antiokiya. We twogerera Bayibuli etulaga nti emirundi ng'etaano Pawulo yagendanga e Yerusaalemi. Emirundi 5 egyo yakyalanga n'akomawoko e Yerusaalemi kusinsikana bukulembeze obwaliwo n'ekkanisa n'okubayitiramu engendo ze zazitambula zitya. Bikolwa Batume 9:26 gwe mulundi ogwasookera ddala ogendayo. Bikolwa Batume 11:3, Bikolwa Batume 15:4, Bikolwa Batume 18:22 we tuli, ne mu maaso awo mu Bikolwa Batume 20:7. Mirundi 5 yaddangayo n'alamusa ku batuuze n'okubeera nga ensonga ez'enjawulo zayogerwako. Olunyiriri lwa 23 lutandika lutulaga olugendo lwa Pawulo olwokusatu era olwali lusemberayo ddala. Era yalutandika ng'akyali amakanisa ag'enjawulo ge baali basimbye ng'azzaamu Abakristaayo oba abayigirizwa amaanyi kunywerera ku ebyo ebyali bibasomeseddwa. Era n'atandikira ddala nga agenda mu kitundu ekya Galatiya waali ekkanisa ey'Abagalatiya. Era bwe yali eyo we yayisiza n'enkola ey'okuba nga abantu baali bagwanidde okubeerako etteretebwa
lye baali bagwanidde okubeera nga bateekateeka buli olunaku olusooka mu wiiki. Nti bwe yali ali e Galatiya n'ayisa ekirangiriro ekyo, era bw'osoma mu Bakolinso 16 olusooka n'olwokubiri egamba nti ku nsonga ey'ebiweebwayo eby'abatukuvu nga bwe nalagira amakanisa aga Galatiya, nammwe bwe mugwanidde okukola nti ku lunaku olusooka olwa buli wiiki buli omu ku mmwe abeeko ky'ateeka mabbali nga bw'aweereddwa omukisa, waleme kubeerawo kukuŋŋaanya nga nzize. Engeri eyo tiyakoma bukomi mu biro ebyo, naye paka ne kaakano amakanisa gonna ag'Ekikristaayo gagigoberera. Olunaku olw'Essande lwe tukkiriza nti Mukama waffe olunaku lwe yazuukirirako, lwe tuyita olunaku lwa Mukama waffe, amakanisa gonna gakuŋŋaana era abatukuvu bajja n'ebiweebwayo nga babiwaayo mu ngeri y'okwebaza eri Katonda n'okuwagira omulimo ogw'obuweereza. So bingi bye tulaba, era okuviira ddala wano Katonda waffe ng'akkiriza tujja kubeera nga ate tutandikira ddala mu bulamba ku lugendo olwa Pawulo olwokusatu olw'omisani. Muli ba mukisa.